mu episode ya feno eringa erendala ku about kafeero bakukwatagana kafeero nandyagadde nnyo kojja omuntu atafuna bukaseera kuba ataaliwo kale naye yaliwo ebiseera bino naye teyamusembererako okumanya ennyo ku kintu tukiyita nti those sad memories gwe zojjukira ezatuuka ku bulamu bwa kafeero before nga tannafa n'ogamba kino kyo bannange kyankuba wala kino kyo kyatuukawo nga tuli wano emboozi ey'ebintu weebityo omuntu byayinza okubeera nga ajjukira mu bulamu bw'omugenzi. Waliwo ebintu ebimu ekintu ky'okuba nti gundi ekyasinga okukuba kafeero ewala ennyo Kasozi gundi basudde kufa. Kasozi okufa tekyatiisa nnyo kafeero kuba Kasozi yalwalira ebbanga ddene nti omuntu bw'alwala akuwayo that time netumulambulanga netugendangayo nga bakusetinga okumanyira embeera enaabaawo yalwalira ebbanga ddene naye basudde yava wana Kawungezi twali tuli ku Nairo wali ku Nairo theatre n'agamba nti ngenda waka agendako waabwe nga yakagula n'emmotoka eyo empya gye yali mu Land Cruiser kati gwe lowoozaamu oli okugamba nti ate bwe bagenze afudde nga tuli eno nga netugafuna amawulire ate twagafuna leeti kubanga bagenda Kawungezi twagafuna ku makya tewali mpuliziganya mpuliziganya yaliwo naye nga yali ntono twagafuna ku makya kyamukola bubi nnyo woolwo kitegeeza mu field bwe baali bali nga batambulira wamu kuba bo baali balina enkola yaabwe Katonda yabayamba nti yali triangle kati okubeera nga baali bakola nga basatu bonna bavuganyiza mu field emu naye nga tebayombagana tebakola ki nga baagalana bwagalanyi ekitali ekizibu okusanga kakati ekyo kyamuzza wala nnyo ng'alaba asigadde ki bwomu era kyeva yimbala agamba nti olumbe akasajja kaabayodde kanywa tekaba zitowereddwa kaabayodde kanywa kati ye asigadde kwemagaza okuva mu kyenda mu meka that was 1997 atandika okubeera yekoolo kati alaba bali ababiri obulamu bwamukaluubirira nnyo era yasooka n'aba muyongobevu ebbanga ddene ng'ate emabegaawo era waliwo gwe twali tubeera naye kuba Mabirizi yali mukwano gwe n'afa awo n'abeera mu mbeera eyo ey'okwewunika gundi omuvubuka baamuyitanga Kasujja naye Kasujja kozi wange mbuli Kasule Kasujja naye yali muyimbi oba yali wabi yali mukubi wa bidongo yakubanga solo era yakuba solo y'omuvubuka munnange ennyimba za kafeero ezo ezasooka yali akubira mu bandi ya Makula Guitar Singers n'afa naye yamukola bubi. Waliwo Rosette Nakubulwa twayitanga Ssenga mwanyina wa Misuseera Segamwenge yali mukwano gwe nnyo kale wadde bafunamu obutakkaanya obutonotono naye nga yali mukwano gwe n'afa awo kati kwe kwadde abo Bakasozi omusajja naye yakuba oluyimba ennyimba za Walumbe yali ayina yazifulumyanga ayina kwe ziva n'aba nti yabeera mu bulamu bwe buti kyamuzza nnyo emabega ekirala ekyamuzza emabega ekyamukuba ewala ayinza okuba nga ne bwe yafiira nga kuba bwe yanaanaatera okufa yakijjayo ng'alaba kimususseeko kitya n'ayimba oluyimba olwo nsonda nnya waliwo mwe yayimbira n'agamba n'oyimba n'olwe bayita ebisigala by'abafu oli omugamba nti alina abafu batambula nabo mu nju ne mu nju mulimu ebintu byaterekamu ku generative yavaawo eyo ababireeta bebamanyi gye byava tisinza kugamba nti byava wano naye Kafeero yanyiigira ekintu ekyo n'agamba bandi oba kale baali baagala kunkola nga kuleeta gundi bweti bandi ninze nemba nga wendi bamulanga kubeera mukunja ne batajja siyinza kumanya naye abajja ne bajja ne muleeta n'abasirikale naki nti bazze kunoonya bisigala byabafu ate ne mutwala ndongo genereeta biki nga bye bisigalirwa by'abafu kati naye nti bwe yeebuuza singa yaliwo kyali kijja mu kukola amakulu naye yali taliwo temwamanya ani yalukalukwe tewali yalumanya
nenga security yajja naye yali kyali nze namanya mu ntegera yange nalowooza waliwo abaali baagala okukola defamation engeri gye yali agize awanise ebbango ndowooza ne baagala balikkakkanye lyenkana eryentenzo lwali lwa mwaka ki olumba olwaliwo biseera ki kyenda mu piiki ye teyali bbiri mukaaga yali atandise okugira awo okuyebayeba anti ebimu ku bintu ebyasinga muleetera n'obulwadde okweyongera manye buli lwoba stressed ng'olina ekikutawaanya ndowooza bukyali 26 awo kuba kugamba yafa 27 kitegeeza mu kaseera ako era yali atandise kwegamba depression yeeyongerera ddala nawulira bubi kyamuyisa bubi waliwo ye nakyo ekirala waliwo ekyamba olweki wali oŋŋambako kojja ne ŋŋamba ne mu kamera kati waliwo ekyenkovu waŋŋamba nkovu eno waliwo neyo mukyenyi waliwo show yali etegekebwa nga bakayimbira balina omuzannyo gwe bawandiise oba twakola wazzana twakola kajja sikyajjukira walungi we twali tuva nze ne bannona waliwo eyannona naŋŋamba nze nemugamba nze ŋŋenze kumba alina digi agenda kuvuga digi kuba yali aguze digi enene zino 450 naavuga nemukuba bubi nnyo era mba ndi mu kibuga enkeera nga bakayimbira Mr. Senkubuge nga nnoonya ambuuza nti balina emmedi nsereko akubuuza owaayi munywanyiwo omunywanyi tumulabye tutya tumwetaaga waliwo ogundi yaffe egenda kutandika naye ate tetunnamuwuliza agamba nti nange nayawukanye naye eggulo ne bambuuza omanyiye eka nti ye ebiseera ng'abeerawa Maganjo yes ne tuvuga nemugende Maganjo tugende Maganjo ngenda okutuuka eri nga ngoba otunula kafeero odduka misinde ye yataddemuko ogundi kati ebise saagala kukigamba kuba nze namulaba amaze okugwa saagala nnyo kuwaayira simanyi oba yali atamidde oba yali tatamidde naye ekikulu mu byonna ng'ali abunye ebiwungu yenna naye bagamba baali batambula bati ekyo nze saagala nnyo bw'ababa baali batambula bati nze nagambye nze saamulabako ng'anywedde atamidde gwe naawe yagenda okufa nga wooli ku nsi wamulabako ng'atamidde samusembera nali wala kinkugamba nti kati wali muzibu okumanya ate Kafeero yalina enkola gye yali akolamu ebintu era abaali batamutegeera baali tebamutegeera Kafeero ng'amanyi okwefuula anywedde atamidde n'okola buli gasiya yenna enkeera n'agamba nti nkugobye kumbe yabadde akutegeera alinako ekintu kye yakola yeefuula atamidde ku haperandi awo neefuula najja neyeefuula yebakaawo mu ntebe eziri awo wabawo omuwala eyamusowola mu ssente awo yeefudde abikolesa ki atamidde aweddeyo n'agira n'agwa ne wansi n'ava ku ntebe neyeefuula agwa wansi oli n'agamba kiwedde n'amusowola mu ssente kati omuwala gwe bayita Tattu ye ng'alaba bubi nnyo nga omwana mukama we akoze ki atamidde amusitudde amubuzeebuze amusitudde amutereezezza amuzizza mu ntebe naye kati ate kyoba otya omanyi Pawulo kyova olaba ekyo kyali kyamuntamya teyanyega muwala oli gwe yalabye ng'amugja mu ssente ndowooza olaba omuntu omuzibu ng'oyo teyamunyega n'asirika newayitawo ebbanga n'alyoka amugoba nga ye takyajjukira kikola ki nga tojjukira nki kyakugobeza kati ye Kafeero nga kizibu nnyo ne bwe mubeera wali nemuvumira wali ajja kikuuma ne mujja wano bwakusanga takuddamu takinyeganako ne munyumya birala nga muli bulungi nnyo agamba namufuna era nga yagamba ensobi zikulwa abantu balamu ajja kutereeza ajja kutereera kojja tuddeyo wali kati mumusanga nga yenna biwundu bisa kubayita okuleenya piki yakubya oli neyesigama nakati yabanyumiza atuuka atya ewaka emaze babaani abamuyoolayoola naye nga bamutegeera bwomulabu awo nga bafiirawo abantu ne bamutuusa awaka
bamukolako first aid yawo Senkubuge n'agamba nti tugende nayo mu ddwaliro ne tujja naye paka mu ddwaliro liri awo Pride Theatre awo weeri bw'oba okkirira ku mbuzi awo waliwo awo baasi ezisimba awo baza Kaliita kati bw'oba oziyitako baasi Kaliita yaggwawo ono ndowooza oba niezo eri baasi eri wano baasi nziraba waawo nokkirira waliwo awo kakalina wewali kiriniki mwe twamutwala wano waliwo n'essomero ate essomero liri wala nnyo bali ya Mwanga biki Kampala Secondary kati tumutwala ne bamujjanjaba era okuyimba Paul show gye yatandika saa 9 ng'alina okwambala enkuufiira ebiwundu bino ebyali mu kyenyo butakola ki naye ye muntu omugumu gwenkyasa okulaba nga yayimbira mu agone kojja enkuufiira eno ejja luvannyuma teyali nayo eri emabega teyali nayo enkuufiira mulimanyi yatandikira awo sitayiro y'enkuufiira etandikira awo ku nkovu yemu n'eno enkovu eneya wano yajja nayo yajja nayo sirina kyenjimanyi nako naye yajja nayo naye eno ye yava muki bonna ne basudde era yagifuna bweti naye yafuna accident waliwo accident gye yafuna yali aguza akamotoka ka Daihatsu kaali kenkana nga Vitiz yali avuga okufuna eyo accident yenkovu eyo kati gundi yafunayo ne sadi gundi memories endala awo bisirikirwa waliwo yaddira n'abeera wali ku gundi awo nga akkirira ku MM ogimanyi njiraba bw'oba okkirira ng'ogenda ovudde awabeera umeme yawe ku lw'ennateeti manya ku lw'okabuusu ndabawo waaliwo awo emizigo egyali awo gundi we yali addukidde aliwa bisirikirwa nga waddukidde watadde wali omunywanyi wo yabeeranga Katumba gundi we yali simamuli gundi yali abeerawo Kalimu Nsubuga Saava Kalimu Saava yes kati Kafeera ajja yabaatuuka bw'ati alaba omuvubuka ava mu nju gundi mwabeera bisirikiro mwabeera akyanye awunye awisazze addayo alidde waya bakuyita kulya buuka alidde obuuka ati batambula agenze bisirikiro amulengedde naye amugoberedde amugambe nti kakati olita basajja muju biki bwannonze sijja ddamu kujja eno mugamba nti Paul oyo gulaba ye muvubuka bulijjo gw'otuma okundeetera muganda wa Kalimu oyo muganda wa Kalimu nga lwakitegeera naye Pawulo yagenda okukomawo ate olunaku olulala nga tajajjukira luumu gundi mwabeera bisirikiro mwabeera ebbanga lyonna lyabadde yali lyajjawo nga buli lwajja aba yeerabidde nti emirundi egimu nga ndowooza aba ataddeko airtime kakati bw'atuuka awo yakonkona walala kiro nno Matumbi Budda yali ava ku show bw'akonkona bani abavuka abasulawo balowooza nti mubbi bayita bannaabwe mu bwe baayita mwe mwali ne Kalimu Saava bafuluma bakwate eribbi oyo si mubbi lyo Pawulo abadde azze eki ayagala wali wa Robina wano gwajazze mukazi waali awo yayita nayisibwamukko okuza amangu Kalimu we yali osobola n'omukwatako kati zezo embeera z'omusajja yatambulirangamu nga tayagala mivuyo ng'anyiiza kuba nti tayogera ng'anyiiza olw'obutalya ng'anyiiza olw'oluyonjoyonjo ng'ate alina omuze gw'okwefuula atamidde so nga tannanywa ng'ategeera nti agambye nti kati eno embeera eri wano osaana kubeera ng'atamidde najja muyinza okwogera buli emu n'ayogera gy'ayogera nga ali wali nga yeefudde atamidde ye ng'abalaba agamba kati nno bano bakoza biki koja mu biseera byebyo bye yabeeramu abayimbi bamanyi okubeera eyo backstage baŋŋamba ekibeera eyo kitokota mulimu abantu abaviira ddala mu mbeera backstage eyo
okweyisaamu eggaali okweyisaamu yabeeranga kya mubeera za preparation ambu yamalanga ng'aba atudde wamu ng'era yamalanga engoye nga gundi amwambaza mangu ttatu yakolanga ku ngoye ng'amwambaza n'atuula emabega ku ntebe waatudde bw'ati oba mufaliso we yeebasaawo nga waava bwe tujja okupafominga ayingira mu gundi ng'olutuuka n'abeera gy'abadde emabega wa stage mu dressing room n'atuule mpaka banamugamba waaye gw'ogenda n'avaayo nina akantu kembadde ndabaawo nga bali mu kigunda kya MTN teri kigunda kya MTN kyali kya Simba nga MTN ekitaddemu ssente gundi amuyita MC bwe bamuyita ajja n'obwala waliwo omwana yagambye mama bazinyi b'ebiseera ebyo abawala baali basatu anti enyimba nga zitendekebwa zinaba ziriko abazina nga babeerako nga bazina ngamuteekako abazina lwakuba nti ennaku zino tewaliwo wano bandisi zikola concert zonna bandi ezisigadde zikola nankana zikola dance zikuba dance naye bwemuba mwakoze concert abazinyi babeerako kuba byebabazo balaga mwalina nga ttiimu y'abazinyi nga bo gwegwabwe abaana bakyaliwo gye baliba naye kati baakula bakazi bakulu n'abalenzi n'omu ku balenzi abali bazina yoyo ategeka okusaba kwe buli mwaka webayita kibirige bali nga bajjaku nga bazina nga bwolaba n'afriga erina abayimbi abazinyi bandi zonna ziba n'abazinyi kasiteba bandi koja ebigundi ebyo engeri gye byajjuzaamu okugeraageranya n'ebyessaawa zino tubiyita bidigida tubiyita biduula kati kuba oli muganda kati kituuma erinnya bw'oba tomanyi babiyita omanyi mwasoma mu luzungu anti nnoonya ekigambo ekijjawo ebidigida ebiduula ebivulu ebyo bye baakolanga ebiseera ebyo okusinza nalabye vidiyo engeri gyabadde etambula nkulaga audience abantu babikolaki babanga bajibu tukyalinawo saawa zino abayimbi bakyasobola oku attractinga oba okusikiriza ennamba y'abantu abangi bwe bati lwakubanga bye bakola tebiriimu naye bali balimbi bakola ebirimu bwe tolaba ndi babanga abayimbi aba Kafeero basudde Kasozi ne batuuza abantu bwe bati naye ate kati olwaleero oleeta abayimbi n'oleeta abayimbi 50 bonna tekulya azze kuyimba bazze kugeegeenya kuba bajja ku show bateekamu siddi tojja n'ennyimba ze zibaleeta ezo lwakuba okutegeera kwe kukulemye bantu Bakafeero bwe bageranga ku show nga ebivuga bibeera ku stage ne bakuba ebivuga kati olwaleero abayimbi bagenda bonna we bagenza okuyimbira bateekamu siddi n'ageegeenya kyenjogerako tolowooza nti kyenjogera sikitegeera n'amayiminga kwe kugeegeenya ssebo ng'omwana wa Navaweri kati awo osuubira omuntu okujja lwaki tabeeraka ku ssimu n'abirabira ku ssimu ng'essimu yeetaaga sirinnya 10,000 kubaerako jja nekirala oteekako data wa 10,000 batukolera ne vidiyo ng'ovudde ne ku vidiyo kuba vidiyo tejja kukola kiri okulaba n'abantu abazze ku show nze nga show eri wali ogenda okulaba aba bakola ebitategeerekeka mbeera ku ssimu yange neteekako data wa 10,000 nesisasula 10,000 gyakuyingira kubeera ogenda tuukayo ageegenye kaba kati tokola wakati nga shonga zino eno gye tugendako eyataakulaba akunyooma egenda kubeerayo ngenda kuzia mwezi 31 July wali mu Sheraton Gardens abayimbi bonna abakadde bonna bajja kubeerayo n'olwekyo genda weerabire ku Adija Namale Badani Mugula Kakumirizi Matia Luyima David Kizito Koloneri omuli weerabire ku omuyaye Ganja olabe ku mebazeyi b'Ebbama kintabuli kijja kuba kijjobi ekyo si kintabuli kijjobi kati abo bo ebivuga bijja biba live tovolaba nti gundi zaabwe tiketi zaabwe ziba eba ya 200 kuba bazze kuyimba kuba bo bajja kuyimba kati ekireetera ekyo nabana abayimbi abayimba kati ekibaleetera kuba nti no bafuna problem bajerega abazimbi abakadde nti n'okuba oluyimba dakiika 10
bano balukuba oluyimba olw'eddakiika 10 nga tewali nabo n'abazze okulaba nga teri asituka kuba byapakiddemu binyuma bw'onaakuba olw'10 nga temuli kigambo na kimu. Ani agenda obigumiikiriza? Olowooza King Saha nga yayimbye oluyimba nga lulimu lw'eddakiika 10 tebaluwuliriza? Baluwulira. Gundi bw'ayimba bulijjo ennyimba ze walukagga za ddakiika mmeka tebaziwuliriza? Era kati ndoza kuba walukagga bw'aba ayimba toyagala amale. Walukagga bw'ayimirira ku stage bw'ati. Asabika ebigambo n'abiteekateeka bulungi. Kapo waba ayimba abantu tebawuliriza. Lwaki olowooza ne bawuliriza bali abayimbira sekendi 45 ng'oluyimba luweddeko? N'obuuza ayimbye ekintu waayi ayimbye. Lutemya lwaliiso ng'aleese olulala. Mu ddakiika 4 ennyimba ze zonna ze yakafulumya obulamu bwe ziba ziweddeyo. Naye babuza mbawe. Naye nga Ssemakula bw'aba ayimba yayimbye mu Bride and Groom 1. Nendaba abantu nga bamugamba bugambi nti otoba nga ali atadde emimwa amalusu bamugamba nti bunira otoba. Ne bamujukiza ebikkako nti galawo boneti nga agitadde nga Ssemakula ayimba. Kojja mu mboozi zonna zino omusajja wange gwe nanyumirwa nnyo bamuyitanga Kibijigiri. Oyo mwana ye erinnya lye Kajubi, Godfrey Kajubi. Erinnya bamutuuma Ttuume ate n'alyagala nnyo wadde baali bavuma muvume naye n'alyagala ate abantu nemutegerera mu erinnya ate mugyali. Is a very good singer and very good composer. Mwali mwatakula bajja kubeeramu. Naye tiketi bwe twogerera kati zaatandise okutundibwa mu balunywa promotions. N'olwekyo buli ayagala tiketi zaatakula bakunyooma mu gyeziri bulungi nnyo mu balunywa promotions ezza okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 July wali ku Sheraton Gardens. Kojja gundi ono ogambye Kajubi Kibijigiri Godfrey Kajubi baliko kono bainako kola kwatine n'omugenzi mugenzani Kafeero. Yayimbiranga mu gundi yayimbiranga mu Matendo. Kajubi yajja mu 1992 n'agenda mu Matendo Demonstration School ndowooza gye yava n'ayingira Matendo Band. Ayina oluyimba luno yayimba luno olw'omuliraano waliwo n'olw'ebulaaya lwamunywesa beyo wakalaggalaga n'agamba nti bwe mba neeseti nze n'essatu nzikuba. N'abasajja abo ayina drama oyo mu Uganda abasinza drama omulungi ku stage Kibijigiri Matiya Kakumirizi balina artwork mulungi nnyo. Kwegamba agenda ayiyo oluyimba naye n'alukolera na kati gwe ojja kulaba oluyimba lwayita Kinyoozi oba mukyala Naggujja zijja kuba mu kivulu kino ojja kukkiriza. Ekirungi nti mukyala gwe tulabye agenda okuyimba omulala ye Ndagire Josephine yajja okuyimba ne Catherine bayimbe ne mukyala nedda nnyabo anyo papa nnyo. Ndagire Josephine yayimba Nabitaka naye ajja kuyimba mu luyimba olwo mukyala Naggujja bajja kubeera ne Rose Nakano. Origino yagirimu Rose teyalimu bali mu Catherine mwalimu Catherine n'amatovu mwalimu Rose Kakumirizi ne mubeeramu mwalimu ne Namirimu. Rose Kakumirizi waali ye mukyala Kakumirizi. Tebyali nali manyi nti baali bagira buguzwa. Tetulikola by'omanyi twogera ku byali. Oyo mukyala w'eddala ali waka yatokose ettooke. Ekyo sijja kiddamu bwe kimala okugamba ndi mukyala we ate n'ogamba ate yatokose ettooke nedda ayokya byuma ayokya byuma. Nekojja ojja nedda ovuga speed nene gwe omuvuga speed okugamba nti oli mukyala we ate n'obuuza nti ye wawaka nti omukyala we abeerawo ayokya byuma tafumba matooke akyema akakulumirizi. Kojja story ya abatugoberera tubamu obwo buyitamu ekyo kyo tetulinda tewaliwo muntu ayinza kubeera ng'olinga asoma Bayibuli temweyongeramu kirala. Olaba kati abantu ne bafaaza ne baani bwe bakiyiga nti abantu bakoowa okuwuliriza ekino kuba Bayibuli ey'omwaka guno
ne boli gisoma wako gujja bweba kate kiuka kati abantu eba tekyabanyumira batenyuma so waliwo kye tuyita feelers era bw'oba tozaagala ng'ogenda otegala gundi emikutu gye giri waliyo egy'eddiini mingi egibulira enjiri ng'ogenda ogezaako egyo abatugoberera ku mukutu gwako Jackati exclusive abali ku focus tubajjukiza nti zino episodes oba tugenda kukola nga egundi emboozi eziddiringanwa naye nga tuziteekateeka tufuba nnyo okulaba nga tunoonya ebintu igwe byanditaze okubeera ng'omanya ate era n'ekirala bw'ogenda ku mukutu guno nkusaba waliwo ke bayita playlist eno tukuteekerateekera ebintu ebyenjawulo tulinamu ddala Uganda zaabu waliwo ebiri eyo tulinamu kadongo kamu awo tugenda kunyumya mboozi ya ndongo ya kadongo kamu episode eno gye tulimu ya Paul Kafeero ate ne tumutegekanga bwali tunaleeta yabasudde nayo tugitege nga bweri abayimbi ba Uganda bannakinku tukuwa profile zaabwe nabo gye bali so genda okebereko oba onoonyeeko ebintu ebyo nga bikuyambako osobola okuba nga otegeera n'okumanya ofuuke mukugu mu ebyo ebyafaayo otherwise nze adde Wilberforce Ssekirime Muyanja mbadde ne Kojja Kagatono ng'atuyitiramu ku ebyo ye byamanyi ebyesi byambu wabula byamanyi byalaba ebyabeerawo nga waali kale tusigale mu vidiyo ezijja mu maaso awo nsikiriza nti olunaku lwaliro tukumi wano for now bye bye